Basebo ne banyabo mbalamusaako mwe balokola emirimu mwe balokuweereza eggwanga. Tuleeta okulamusa okuva mu kampuni eya Bangafi Agroforestry Limited ku lwange ne ku bannange betukola nabo emirimu nti gye tuli tukolera ddala Mukama atuwadde ekisa atuwadde obukuumi bwe ne tuba nga tutambuza ebbanga eriyise weeks 2-3 mbadde sobola kujja olw'ensonga ezimu eziteebereka ensonga ez'okukebera ennimiro bwe zitambula ensonga ez'okufuna sites empya ensonga ez'abannammwe bangi abazze nga baagala okusasula ssente n'olwekyo tusaba kutusaasiramuko naye nga weetuli emirimu gitambula sabo nga wogambye kituufu nti omwaka tuli mu gumaliriza era ebimu kubadde binsibye mu office olumu nenemewa n'okujja mu program kugezaako okwatendingako kubaamu ku bangi abaagala okulaba nga deadline eno bagibeatinga baleme kuyingira line eri endala kubanga eza nti bw'obanga wasasula project nga watandika dde okusasula earlier this year oba okuva emabega bw'obanga tunaba kuweza bitundu 8 ku 10 oba watandika myaka 2 egiyise oba oli wa mwaka guno provided you have a balance bitundu 8 ku buli 10 the minimum at least you must have raised that kitone nnyo kitegeeza bw'oba wasasula electric poles okugeza wa miliyoni 5 olina okubanga wetunatuukira mu 31st December olina okubanga at least osasudde miliyoni 4 at least bw'obanga wasasula small poles miliyoni 5 n'emitwalo 35 olina okuba ne miliyoni 4 n'ekitundu bw'oba wasasula timba miliyoni 6 olina okuba ng'osasudde miliyoni at least 5 n'emitwalo 5 kakati bw'obanga tonaba kuyingira mu brackets ezo tukusaba yongera okujja ku office osasule sente message tuzibaweereza ku masimu ku emails zammwe ne ku radio twongedde okukikkaatiriza beya tusigazayo wiiki emu yokka n'olwekyo njagadde gitekeko nnyo essira gw'atannaba kumalayo jangu osasule balance oyo abeere nga aggwayo otherwise okutandika n'omwaka omupya 2020 Jan 1st small poles abadde ku miliyoni 5 n'emitwalo 35 agenda kudda ku miliyoni 8 n'emitwalo 35 timba abadde ku miliyoni 6 agenda kudda ku miliyoni 8 n'ekitundu amasanyalaze agabadde ku 5 gagenda kudda ku miliyoni 8 bangi mubadde mukubira amasimu nga mubuuza abaagala okusasula nga muli bapya bw'oyagala okusasula sente oba oli bweru oba oli munda mu ggwanga oba oliwa sasula at least 80%. Bona sasula ezo ojja kubanga bracket oli mu miwendo balance oli omukadde tuba tujja kumubalira ku sente zino enkadde naye bw'osasula miliyoni 2 3 emu kitundu 3 kitundu ne zikwata nga tonaba kumalayo sente ezo tunatuukira ku 31st kitegeeza balance asigadde tujja mu scalinga ku balance omupya n'olwekyo njagadde nnyongere okukibategeeza ekyo abali ebweru w'eggwanga sente muziweereza kuyita ku accounts zaffe eza kampuni era tuzibawadde ziwayalinge zo zituuke woonajjira tunaakola ebirala foomu tugikuweereza ku email n'ogijjuza sente nozibankinga ku accounts zaffe bw'ozibankinga foomu n'oddamu n'ogituteekera ku email ng'ogisikaninze ne receipt n'oziteeka ku email gwe ne tukola ebisigadde ne tumanya nti otandise otunayingira mu mwaka ogujja lw'onaakomerawo e Uganda oba guliwa ojja banga okyali ku nsasula eno gye tuliko kati naye kasita
ziyingira mu mwaka ogunajja omupya kitegeeza ogenda kubera mu muwendo emipya. Ekyo njagadde nkikkaatirize bwe ntyo. Ekyokubiri, tuli mu kumalako omwaka, sayiti zaffe zitambula era zigenda mu maaso. Ebukwiri, Entwetwe, Ekapeeka, Ekiswera Mayinda Luweero zitambula, n'endala nyingi ezigenda okubanga zitandika, ezigenda okubanga zikolebwako omwezi ogwa March okusimba sizoni eyo, March paka June. Endala mpitirivu weziri. N'olwekyo njagala kutegeeza gwe Munnayuganda eyakampuliriza nawaze ng'ongoberera nti okuteekateeka kugenda mu maaso. Twabagamba nti ffe tukola mwaka ku mwaka tetuwumula. Tuba tugula amataka amapya, tuba tulongoosa, tuba tukiriyalinga, okitegedde, tubeera tusimba awamu n'okulabirira. N'olwekyo njagala kujjukiza abo bonna abaze nga mukuba amasimu, abaze nga mubuuza ebibuuzo, abaze nga muleeta ku email ensonga ez'enjawulo, nti okugenda mu maaso tugenda mu maaso. Era mu ku nsonga lwaki twayongeza ensimbi, kubanga embeera y'ekonomi ekyuse. Ettaka lye twawulala ku miliyoni 2.5 kati liri ku miliyoni 4.3. Input ze twakozesanga, eddagala erita enkuyege, eddagala erita omuddo n'ebirala, liita gye wagulanga emitwalo 4 kati eri mu mitwalo 10. N'olwekyo ne tulaba nti okusigala nga tukuuma omutindo n'okwongerako ku mutindo gwe tukolerako, twalaba nga kya nsonga nnyo okulaba nga tukyusaamu ku miwendo gino. Kakati y'ensonga lwaki okutandika n'omwaka ogujja emiwendo gigenda bba nga gikyuka. Ekyokusatu, nabategeeza nti obudde tebulina kadda mabega. Gwe ne bw'okwata essaawa yo n'ogijjamu akanda, obudde tebugenda kusigala nga buyimiridde oba tebugenda kudda mabega. Ne bw'okwata akalimi k'essaawa n'osalawo gw'okazza emabega, kati essaawa zino zigenda kuwera 5.5. Gwe bw'okwata akalimi k'essaawa n'okagamba nti nze kaakazza emabega ziwere essaawa 3, kituufu essaawa ejja kuba ng'ebala ssaawa 3, naye ye essaawa entuufu ziwera ziri ssaawa 5.5. Okitegedde ekyo? Ne bw'okwata essaawa n'akalimi n'okazza emabega n'ojjamu akanda. Mulimu ajjamu akanda n'akalimi n'akazza n'emabega, kati essaawa ye nga ye ebala ssaawa 3 kati, naye ng'essaawa entuufu ssaawa ziri 5 zigenda mu 5.5. Kati kyakimu n'emyaka gyo gwampuliriza, ne bw'oneebuzaabuza, ne bw'onaanakuwala, ne bw'onaanyiiga, ekituufu kiri nti emyaka gyo gyeyongerako bweyongezi. Togidde mabega. Ensi tetambulira ku kusaasira, ensi tetambulira ku kwekubagiza. Todaawo n'ogamba nti nze nazaalibwa ndi mwavu, nze nazaalibwa ndi mpakasa bupakasa, tobanze byannema. The more you cry, gy'ogenda okukoma okaddiwa ng'oli mwavu. Buli lw'otakola decisions mu bulamu, obutakola decision naye ebeera decision gy'okoze naye mu butamanya. Obutakola decision. Yes. Naye decision. Kakati oli awo mpuliriza olwaleero, oyinza obanga Mukama akusaasidde okuŋŋanyizawo sente zo miliyoni 5 zirina. Mukama akusaasidde, bakusasudde wakozeeyo diiru, oba okuŋŋanyiza omusaala gwo, oba okoze eki, olinawo akasente. Naye n'osalawo obutatekinga decision ntuufu mu kiseera ekituufu. Kakati tutu tugenda kwongeza n'ensimbi, tugenda ku miliyoni 8. Bw'obanga obadde okyakabira ku miliyoni 5, kitegeeza wona making up your mind ogamete kangende banyambeko bantegekere, tujjabo tuli mu miliyoni 15.
Boba do chakabira mutamu. Ebyongera kutabuka bulungi. Nayenga kitengezako okunyonyola. Kyennyonyola kye kino. Ti Munnayuganda mpuliriza olwaleero. Ng'oli muno munda mu ggwanga. Ng'oli bw'oli w'eggwanga. Kyenjagala otegere kiri kimu. Is buli lwota taking a decision mu bulamu kumanya kikyakukola mu kiseera ki. Kitegeeza nti ne byogenda okukola tebigenda kuvaamu, tebigenda kummuka. Sente zikolebwa mu kuteekateeka. Sente teziri mu kwogera. Abantu mwe balukozesa shortcut. Teri shortcut mu kugaggawala. Era mulira abantu bangi naku tuno babonaabona. Bagala okungera gye bataasigira. Okuta sente miliyoni 10. Oyagala omwezi bakufunire nga magoba ga miliyoni 2 oba 3. Ani ogenda zijjawa. There's no shortcut to making money. Simuli makono. Network abantu baba feze cryptocurrency bichi network marketing scams pitirivu zize. Bana Uganda kamba bulire. Nchidamu teli shortcut mu kukola sente. Sente bategeke mu bintu ebikwatibwako, mu bintu ebiri tangible. Bayagala wetekona otomedde yesogola cyo abantu bangi lero bali mu kukaaba kubanga bewalo kusitula omugugu bategeke sente mu proper channel. Sente zibera generated through assets. Sente ziva mu scam. Sente ziva mu assets zirabibwako ezili physical. Sizara. Timpenjero nkuwe myo. Nedda. Olina akwata sente bamugamba mpaka kadde kamu. Buli mwezi ngenda kuwange emitwalo 5. Nolwekyo bakubiriza basebo ne banyabo. Tuyingira mwaka 2020. Njagala webuze ebibuuzo bino. Mu bulamu bwange 2019 aweddeko. Naye nina assets zete zigenda okumpa sente. Ettaka ndiguze. Basibiddeko emiti. Oba nesimbiddeko emiti. Ntegeseyo ku nnyumba z'abapangisa zivaamuko ku sente. Ntaddewo ko ku nte ezinapanga sente ziva mu mata. Ntaddewo ko ku biyumba by'enkoko ebinapanga ku sente. Bw'otaakola ekyo sewa nawe nnyabo ampuliriza ojja kumalako 2 nga omazeko mu 2019 ng'okaddiwa ng'okola nnyo naye nga tofuna kubanga olemeddwa okuteekateeka, olemeddwa okukola okusalawo okw'amagezi. Sebo nga tufundikira. Kabeera kadde. Naye ayagadde okumanya ebisingakaawo. Jangu otusange Wakiso. Tuli Wakiso ku District Road. Tubeerayo kolo kuva Monday paka Friday. Tuli ku kizimbe okwali Septinary Bank. Naye kati yavaawo. Naye tuli owo ku District Road. Tukola okuva essaawa 3 paka essaawa 11. Ku masimu tukubireko. Enamba 07887 47 15 46 0 musanvu munana musanvu anamu musanvu 15 anamu mukaga. Ku email tuwandikile admin@bangafi.com. Tuwereze email ali ebulaya ali munda mu ggwanga tukwanukule. Tukaleko ku website yaffe www.bangafi.com. Ojja kusanga bingi ebitukwatako. Mbategeeza nti twagaliza omwaka omupya ogw'essanyu. Mukama abakulembere abawe ekisa mu mwaka omupya naye muteeketeeke nga balina amagezi nga balowooza era abayagala okugaggawala. Mukama baku